Namboza agambya amaje matono bo ne bajja batugamba bwina tuli bangi nabo bakuma mu maje omuliro idako oshegede Namboza asiba tugamba nti amaje matono nnyo kufe abantu tuli bangi bagala musiba nti akuma abantu omuliro n'amaje gabwina kugamba tugamba amaje mangi nnyo bate babalimba nabo amaje bagakumamu omuliro kitegeza nabo tugenda basiba bakuma maje omuliro kuba bagamba bangi abamaje bwina kuba tugamba nabo bangi kitegeza nabo beekumamu omuliro ajuga jivude ko president ngo abayina amasasi ameka amasasi buli muntu alina amasasi kitegeza president Museveni akuma maje omuliro Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Degeya Bombo Kibajje nga wakave Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Degeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, wewa otukwebaza gwe wenna ayekumidde ku Lubalusewa TV. Omwaka guguno tugumba nona kulwalira atendine Anodi Sendija aze tusobola okubanga ate twogera ebigambo. Nzaje Samuel okubanga ate kutusaka ensonga nga bwe zirina okubanga zitambula obulungi obutagambika. So kukujukiza nti Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School bakuteramu ddala ensimbi wali wennyini ate nga bakutegeeza nti beesigise n'abaana bo osobola nga obatwala ku kyeddiini ojja kubanga ate okifuniremu ddala. Ku Sweet Valley omwana tasobola kuvaawo nga tasobola kusaaza. Omwana agenda okuwunzika ati ng'ate asobola okusaaza banne obulungi obutagambika. Sweet Valley tuyina ebisulo eby'omulembe, tuyina ebyendya eby'omulembe tusobola okubanga ate omwana tomukyusa ku dayate abaana basobola okubanga ate batambula mu nsonga zino okubanga ate zitambula. Basangibwawa bali wali Bombo Degeya Kibajje era batuukirire ku namba z'essimu ez'olaba ojja kuba okubira Director Kiyimba asobola okubanga ate ensonga azigamba bulungi nnyo. Leero ndi ne Sendija Arnold n'ababuuka kababuuzeeko tusobola okuba ate nga twogera ebigambo. Aneyanza nnyo omukisa gw'ompadde bannanga abatulaba n'abatuuliza n'abatufolowinga mwasuze mutya mubuliko ennaku enkulu kansuubire nti muli bulungi Katonda ng'akyakuuma naffe tukyali balamu era tukyabaweereza n'okubawa ebyo bye muteekeddwa okuwulira si bye mwagala ennyo okuwulira wabula bye muteekeddwa okuwulira. Erinnya n'eddoboozi Arnold Sendija kansala wammwe nga bulijjo ku Mabanda. Mosh Media bakulira ddala ku nsonga eza videography n'ebifaananyi eby'omulembe wetuukire ba Mosh Media basangibwa Matuga. Osobola okuwona ku namba zaabwe ez'essimu Director yennyini nasobola okubanga ate ensonga zitutambuza bulungi. Bakola ki? Bakola ku bifaananyi ebyokwanjula embaga, graduation, saako n'okuyingira. Toyagala kuyingira nnyumba weekwate Mosh Media. Director akutegeeza nti mu kaseera kano kalimu ebyobufuzi bakola posters, bakola flyers, nosobola okubanga ate gwe yeesimbyewo ofuluma bulungi nnyo nga gwe Sendija si eyeefaananyiriza Sendija. So tuukirira Mosh Media asobola okubanga ate ensonga zikutambuza bulungi nnyo. Director tukutumirako Mustafa Mosh Media ensonga we bali kubanga tugitambuza bulungi nnyo. Baklanti bonna be tukuwa batugaa nti ensonga gye bakolerako ddala bulungi. Ekifaananyi kitukulanga tukyogerako wano wennyini nnyo. Sendija, tugenda kuba tutandikirawo. Eggwanga Uganda nga lifundikira omwaka guno. Tulina ensonga tugenda kulonda nga 15 that is January 2026. Tugenda kuba tulonda president w'eggwanga
ate tulonde ne ba MP ba begwanga. So embera eriwo ya flag efuuse flag amateeka gatandise okutaputirwa mbadde bulijjo sigawuliranga ko gatandise okubanga gavaayo abantu ne baga flag tekuwankuba oba oli awo tubasomese patriotism oba oli awo okwagala ensi yaabwe tuba tuli awo nti ate flag teteekebwa kati katono bwe kati kalinga kano ke basokooza amannyo flag era okubibwa saluuti kalinze bunaaje bwe mbadde empunda buno obutono buti bw'oba toyimiridde bulungi juka kabaate wansi oba ogirinnyeko kyekyo olina kufuna fulaga nga nnene bulungi ogikubire saluti eri eyamalayo taata gwe nga asomye ku mateeka kubanze nagenza olaba abaana badde bakyakyogerako ekya fulaga n'amateeka gaagyo nagenza olaba nga abaana batandika okujayo fulaga eziri mu Amerika era naniwa yonna musozi njawulo ng'ate mu Amerika buli nnyumba kumpi eriko fulaga waggulu yeeyo enkuba bw'ebejja bagijjayo neyanziza nnyo omukisa gw'ompadde abantu abamu nsaba bannayuganda bonna abatuwuliriza tubeere atentiivu nnyo twerowooleze baleme tulowooleza ebiseera ebisinga buli muntu njagala nnyo kyokola okikole ng'okijja ku mutima gwo okutusomesa patriotism mu Uganda gwe nsobola okusomesa okwagala maama wo nsobola okusomesa okwagala kitaawo kiri agenda tusomesa kwagala ggwanga lyaffe Uganda y'ensi yaffe kiri agenda tusomesa wabula ffe ffennyini tuzaalibwa nga twagala eggwanga lyaffe nga bw'ozaalibwa ng'oyagala maama wo n'eggwanga bwe liri teyagenda kusomesa patriotism okuggyako ggwe ng'ogyeyigiriza guno kyekutamba ne fulaga Kyagulanyi yali ayagala kuggyayo kabonero ka mwoyo gwa ggwanga ogutakoma nti abo bonna abaliyo nga tebaagala nsi yaabwe batuukotandika ojjagala ate ekirala si nti ensi ya Kyagulanyi akuleetera ojjagala kikkakatako gwe okwagala eggwanga lyo era kyekugamba nti kwata fulaga ne bw'oba toyagala Kyagulanyi nga kiri omuntu kuba muntu wabula eggwanga lyo lyagale kye yali agenzako okulaga wabula bano bannakyemalira batuusa okukiseera ne balaba ng'ate ekintu kiwanvuye nnyo buli muntu atandise okuzimba omwoyo gw'eggwanga bo ne bateekawo ekyo ebendera erina amateeka yakubira salute ku bwankuba ezibeera ebweru ku palamenti bazigyawo ku nkuba fulaga bwe baziwanika obweru bwa palamenti enkuba bwejja bazigyayo ddi ku masomero tulina fulaga enkuba bwejja tufuluma ebweru tuzigyayo fulaga erina mitendera nti wabawo we bagiwanikira wakati nga waliwo ekiriwo newawo wegwerayo kungu afudde ate eyo fulaga yanjawulo neno gye tukwata fulaga eri ku palamenti yanjawulo neno gye ngeno tamba nayo nga nkutte kulaba zifaanagana okitegeera eno yo siriiko wengenda giwala eno nkutte just kabonero kasimbo ya ggwanga lyange okitegeera bwe mba nkutte simbo ey'eggwanga lyange tolina kuntegeerera ddi we nina ogikwata kuba si gwe wantegeerera ddi we nina ofuuka omunnayuganda anti bagamba balina obuwaayiro n'amateeka agafuga waki buvuddeyo mu kaseera kano ak'ebyokulonda nga Kyagulanyi akutte fulaga era omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke yategeezezza eggwanga nti fulaga okugikozesa ekintu kyonna olina nakuyita wa minisita Mao kati minisita Mao yalina otutegeerera ddi we twagala eggwanga lyaffe oba minisita Mao ye yasookawo bajjajjaffe abasooka okuba mu Uganda Katonda yatukolera ebintu byonna okimanyi Katonda yakuwa eddembe erirondawo mikwano gyo n'akuwa eddembe erirondawo omukyala gw'onaawasa n'akuwa eddembe okugoba by'otayagala teyatuwa ddembe kulondawo eggwanga mwe tunaabeera Katonda Katonda teyatuwa ddembe kitegeeza yakirinako obuyinza ekyeggwanga teriiyo muntu akirinako obuyinza ekyeggwanga kuba bonna baasangibwa bali mu ggwanga kati saagala wabeerewo kuddamu atutegeerera ku ly'eggwanga lyaffe olaba ne Katonda teyatuwa lukisa tulondewo nti nze nakuba mu Amerika waliwo tegomba Amerika nalabye ka video akatambula ku social media waliwo gwe basanze bambi nga yagiteeka ku katukutuku bagibwambuza ne nga tugana kusiba tubala kutwala muteeka ki batuwulire etteeka batuwe n'akawaayiro fulaga etuuse okubanga sireeti eri abantu abamu mu ggwanga kutya anti ndabira ddala nti kati oli bwagikusanga naye agaana kukutta busi gwe kyolina okumanya bano abasajja tebabalangako mpiki y'abantu President Museveni mu mpiki ze yali abaatemu abalamu nti waliwo akabonero oba waliwo amaanyi ag'abantu fulaga esitudde amaanyi ag'abantu buli muntu n'osanga nga n'omwana akakutte ate ng'omwana oyo mukuba ng'ensi yonna ekulaba ng'akutte fulaga y'eggwanga lye kikuswaza gino emigo gye badde batukuba mitono lwansooka tulina fulaga
flag ebadde tutasiza bingi nnyo tiyagasa abadde mutonoko emiggo mitonoko olwa flag kuba ensi yonna ne international communities ziraba okuba omuntu akutte bendera y'eggwanga lye kati baagala gitujjirako ddala bakube nga tolina kye beekwasa kike baagala bajja bakube naye bwe lissebo okumalaga kuba muntu ng'alina flag kibadde kyanjawulo buli muntu alaba akabonero kakutte omuntu takutte nga nakkuba olumu naye mwennyini yeegaana nkuba waki ne communities eziri ebweru we zirengera ziraba omuntu akutte flag tezirayize muntu akutte sayidi okategeera waliwo okukwata umbrella ya NUP ndaga nti ndi wa sayidi eno kyanjawulo flag akutte ya ggwanga lye gwe naawe amukuba bali ogenda bba wa nsonga ki kali baagala tuziveeko basobole tuyisa obubi ng'ensi yonna eraba nga tebalina kibeekwasa okitegeera principal ke yali aleese ng'akitegedde alina kikola bw'atyo yakitegeera nti wano tunakwata ambuleera tutambule nevuno bagenda tukuba nga beekwasa kati fulaga talina kyeyeekwasa ya ggwanga kali batandisa leeta mateeka fulaga talina bba buli ku kizimbe fulaga erina bba wawe bagirambira batuleetera buwaayiro ne article obulaga nti fulaga yawandiikibwa ng'erina bba ku kizimbe bwekiti ne bwekiti era ekizimbe ekyo nga tebiriyo nawulire kaga nti fulaga n'ebigikwatako tebirina mu constitution ya Uganda waabyo birala nyo mu constitution tebiriimu ne mu mateeka basoma amateeka baseggona bave batulambulira obuwaayiro obukkiriza omuntu okukwata fulaga n'obumugaana bambuulire ddi bwe nnina okukwata fulaga nze omunauganda nga njambadde nalabye omupiira gwa Morocco gwe abantu bazze fulaga zaabwe bazeesibye nga ngoye bazikutte ddi we balina okukwata fulaga yo kawaayiro kaliriddawa ebyo tebiriyo kwagala kunafuya bantu nakulaba nti abantu omutima gw'eggwanga gusituse President Museveni atadde ssente mu bibiina ebisomesa abantu patriotism mu Uganda Kyagulanyi tataddemu wadde ebibiri abantu okoze okusa omutima gwo gwagala eggwanga lyabwe bugamba obubona si bulumi bwe buliwo bulumi bwe bubala omanyi ssente zibamuggyeko omanyi ssente abantu bemasaka namere wamulawazi yali ayogera babawadde byoli babalawazinga abantu bemasaka teri omusajja agenda bugezi buli omu ng'akutte fulaga gumanyi obulumi obuli awo ate bonna abaleeta obwo obusonga bakozi ba Museveni tannakyogerako ekya fulaga kugamba takiraba Museveni mugezi era ategeera tasobola kyogerako wabula bano abamulye mu ngalo abanoonya okufuna be babbira be baleeta obwo obusongasonga bufuuke ensonga babongera obufofofu teri agenda bongera bufofofu teri agenda tuleetera kwagala ggwanga temugenda tukyaya ggwanga yaffe tugenda dyagala kufiirawo nze fulaga nsobola ogitungira ku saati yange ogenda kuŋŋaana ye ate omuntu osobola nokwambala esaati ninga eriko fulaga batulemeseera gutulaba nti bantu butategeera abantu batunga amakooti nassawo kabendera kampaka bamala wabula ekooti yakange nakirabidde n'okasawo kyogamba nawe bamala kukubirawo saluti common sense batusumbuwa kati ku saati yange watateeka fulaga kange onkubira saluti buli ansanga ekitegeeza mmwe bannamagye wabakuma poliisi bulona gye ne kooti ngeko kafulaga bw'otankubira saluti musango naffe tubaloope tugenda baloopa embeera bwekyo nabyadanga tebakyalina kye basobola tugamba aje kyolina okumanya abantu babuufu guno omulembe mubuufu abantu si bebafu bino lwawooza kasita twebaka eddembe lyakwebaka fene tukyali kukwebaka eddembe lyetwagala ng'osobola okuweerera omwana mu ssomero lyoyagala okwebaka tokyabyagala kati twebaka tufunye eki mu kwebaka wewebasa emyaka 3 ofunye eki tolina wadde akatasa k'ettaka ku kibuga tolina wadde osobola olulima ekitooke mbu neebaka ffe eddembe lyetwetaaga kubaako ng'omwana we asomera woyagala nsobola okulya kyenjagala si kulya kubaawo tulye nga tuwoomera waliwo ensonga gyoyogeddeko nti mwagala okubanga mu Uganda osomesiza omwana woyagala essomero lyewalyagadde asomere si nti siina kyakkola kamutwale oyabbanga oli ekintu ng'oyagadde okirye njagadde nkirye si kulya kukkuta nti mbeewo tulya kubaawo n'olya kukkuta naye nga tebiwoomye tolina kyakkola Ssenijja nga tuvuddeko olutalo lwabaluseewo lwabadde lwa Bebe Cool ng'ali ku live ya Timo Balista Timo ali eyo Dubai babadde ku live wamu ne Honorable Muhammad Nsereko lwabaluseewo naye kyanneewunyisa mu byonna bagambye naye Bebe Cool olumu yeerabiramu oba
yageze n'agamba nti Muhammad Nsereko takyali embupi era kye kimumbu okubeera ku live bye byamugisa ku bw'embupi takyali embupi bulijjo ani yamugjayo ani empi wa Kampala Central nalabe omwana akakomenti kanagamba mbi bebe kulu musonyiwe kati ye alaba Lubongo yayita gwomanyi lwaki Nsereko yamubuzisa nti buuza omwana waawe yabali kyategeeza gwe totegeera naye omwana wa asobola obbanga ategeera ekyabadamiringa yamugambye buuza ku mwana waawo nti ani empi wa Kampala Central ng'alabye nti ono tategeera ekyezo omuntu ng'abaana ajja wakanaga nakunywa nagayomanyi nfa omwana wo gwe mbanyinjala ajja kukunnyonnyola kyeyabadde agezaako mmula yamugambye buuza ku mwana waawo namugamba naye bw'oba okaayana n'essensi kyekyasinza okutabula bebekulu okumugamba nti kaayana n'essensi naye bwe tamanyi takaayanya sensi bw'okimanyi nti abantu babeera nga tategeera nga tamanyi tategeera omuntu abeera nga mulalu ng'atambula bwereere naye nga gwe gwayambadde bugalabo nga temulalu kati bebekulu yo tamanyi nti bedda takaayanya sensi omusajja n'amugamba bukaayanya sensi nze bulijjo njagalayo omuntu asobola okukimugamba kuba kyalibe kuba ne Muhammad Nsereko naye alinga bebamu kumpi yanyiize nnyo tayinza butanyiiga bwe tamanyi bwe kibi nnyo kubanga tomanyi nti tomanyi era bwe bulwadde obukyasinza okuluma bebekulu yo tamanyi tamanyi era bwe tamanyi takaayanya sensi bebekulu ye muntu eyabbayo n'ageraageranya omuntu eyakola PCM ku muntu owa diguli omuntu wa olepo n'omugeraganya n'omuntu wa diguli gwe yaba akaayanya sensi oba yakaayanya kiki takaayanya kiki akaayanya busiru nga bwennuganye nti olondawo okutegeera oba obutategeera ng'ate otegeera bebekulu takaayanyanko kutegeera akaayanya busiru naki kimuyamba ye nga muntu naye erabira nti ebintu byabaako abeera publicly ng'ensi yonna emuwulira bebekulu ye muntu asobola okujja ku TV n'abagamba mu malwaliro ababaka abantu bazaala abaana ne bafa balimba ng'olwo n'abafudde abalala bana olw'obutabaawo bikozesebwa ogamba bo babawulya babalowooza ki bebekulu bw'atyo nze era simwewuunya abantu boogera ku mbeera ya Uganda Airlines yeyitamu ate ye abagamba temulina kyogerako mujje mulabe nze ate simuŋŋambe bamugambe ngani ye spokesperson wa Uganda Airlines talina wadde omulimu gwonna mu ggwanga okujjako kuyimbira abantu Katonda akakankanya Katonda akakankanya ku myaka egyayo simanyi naye kaba Katonda okakukolera bebekulu bye byasobola naye aleme kudda mu nsonga zirimu makulu abantu boogera ku byaluma teri agenda ku kisaawe natasasula teri afuna air ticket natasasula sente za muntu ate omuntu avuddeyo akomplaininga ate amugamba tolina komplaininga oyo aba ategeera omusajja yamubuuzizza bebekulu okumanya we nakkiriza nti bebekulu era ddala ebyokusoma teyasoma teyayita teyasitula senior 6 nga bwe batugamba nti bituufu yabuuzizza omusajja mu parliament tosasulwa omusajja n'amubuuza gwe ogenda oyimbira kulaliza Museveni tosasulwa omuyi lwaki bebekulu asasulwa oyimba kulaliza Museveni kubanga okuyimba mulimu gwe alina osasula olw'omulimu gwe n'omubaka wa parliament salale gwafuna ali mandated era ali gazetted mateeka omufuna kituufu okitegeera kati bebekulu oba tosobola kukitegeera nti omubaka wa parliament ali mandated osasulwa ne service zonna zibamuteekako ziri mu mateeka ate era ffe zimusasula papa buli w'omusolo si Museveni era ffe kati bebekulu watasobola kubanga asobola okwawula nti government is the people for the people by the people kitegeeza tategeera ffe gavumenti egamba be bantu era taddamu kugamba abantu era yagambye Muhammad Nsereko tubasanga nga mugenda wa Museveni nabawa ssente Museveni tabawa ssente ffe tubawa ssente ne bebekulu ssente zebamusasula ku bivvulu ku laale za Museveni si za Museveni si za NRM si za Museveni yabula zaffe zakozesa ffe tumusasula omwo mwazimbira mbu n'agula iPhone simala n'agula essaawa ez'ebbeeyi n'ayambala baseball jacket ez'ebbeeyi ssente zaffe kwazimbira kyokka nte nga ffe abazimuwa tetusobodde n'ofuna ka service ak'eddagala mu ddwaliro kati oyo omusajja nga mumuwa obudde nze ne bagamba nze ne TV ezibawa obudde abo zintunyiiza abantu bezibawa obudde abalina sensi tezibawa budde muli wano naye tuli eno tebatuwadde obudde bwa ddakiika emu noti omusajja mamu essaawa namba ali ku TV ya ggwanga ayogera ebitalina makulu ng'abantu abalina okwogera ebirina amakulu batuleka eno kituufu lwaki obudde obwo bonna mubawaabo Balista Timo mwe muzimbisa abasajja ne bafuula ab'amaanyi Balista Timo oludda olumu oluwa abategeera ne waba yeefuula omusimu waliwo yayogera ebirina amakulu ebitalina makulu naye bw'ati waliwo yeesiwaliza ddala n'ovayoko n'ayogera ku mazima naye nze bulamu bwange siwulirako bebekulu ng'ayogera amazima
siwulirangako kirabika ye kimusasuza kwogera bya bulimba kubi bikulu ensonga zibadde bongekaiza ekisaawe abantu bonna bazikomplaininzeko ensi yonna ezirabye naye nga ate yakulaga adifendinga bulimba n'olwekyo oyo omusajja tumuleke katonda amuwe byamuwadde bw'alituuka mu maaso eyo abaana be bali bimujjukiza. Okay, akola ng'omwogezi w'amagye mu ggwanga UPDF bamuyita Chris Magezi yalabudde ab'oludda oluvuganya gavumenti era n'abategeeza nti amagye galina obusobozi bwonna okusobola okukuuma eddembe mu ggwanga lyattu Uganda. Opposition bye boogera musimayi batono balimba bwe mma mwagala okumanya nti amagye gasobola mugende mubuuze abayeekera ba ADF wamu ne Joseph Kony. Kati amagye twaleseeko wano obuyeekera mu Uganda. Kati omwogezi w'amagye ovaayo otyoyogere ku byobufuzi ng'etteeka terikukkiriza. Etteeka terikkiriza w'amagye erina kuvaayo kwogera ku bya yabagambye okumanya basobola. Mugezeeko mulemujje oba sawa yatumye mugende mubuuze kuba ADF. Nanti bali bayeekera. Ffe tuli bayeekera. Magezi ayogerera magye. Tayogerera ggwanga. Ate talina wadde ekibiina ky'ebyobufuzi kyayogerera. Mwogezi w'amagye alina kwogera ku nsonga z'amagye. Kati kamuyigirize bw'oba ng'oli mwogezi w'amagye olina kwogera ku nsonga za security, nsonga za byamagye. Tolina kwogera ku nsonga za byabufuzi. Eno nsonga erimu ya byabufuzi waliwo abalina obyogerako. Si ye omwogezi w'amagye. Kitegeeza oyo yamenya etteeka. Ffe okunenya abakutte fulaaga basooke bagende bakwata oyo. Kati era bwe nneewuuza mawu ow'ebyamateeka oba minisita w'amateeka alinda kyokkangavula oyo. Najja akangavula atadde asibye bendera ku booda. Mutula nti abantu abamu beebuuza magezi. Omusajja Robert Mao yasoma. Robert Mao. Guni yakyogedde si Mao. Nanti kati Mao omwogezi wa poliisi yayogedde. Nanti era kati Mao alina kuvunaana abo. Tebalina kwogera ku ebyo. Bayingiridde mu nsonga ezitali zaabwe oli ye minisita wa byamateeka ne Winnie Dolo Chief Justice bagende basooke bavunaana abo babasomese. Pozi omwogezi wa gavumenti Ofono Pondo. Yalina okwogera ku zino ensonga. Ow'amagye yogera ku magye. Olwaliro akalulu ke tugenda musika abuyeekera. Ebibinja bana byatugambira abayeekera. ADF batugamba bayeekera. Koni yali muyeekera. Ffe tuli bayeekera. Omuyeekera yayize mu kalulu n'asaba akalulu mu bantu ba bulijjo. Omuyeekera agenda bugenzi mu nsiko nga President Museveni bwe yakola. N'abajasi 207 n'alumba ensiko. President Museveni alina we yagenda n'asaba akalulu. Yayingira nsiko okununula eggwanga oba okwenunula bo. Ffe tetuyingidde ensiko tuzze kuntegeeza bannayuganda engeri gye tugenda okwenunulamu. Otugamba otya nti tubuuze ku bayeekera ate nga tuli bayeekera. Era mbadde muwabula addemu akole research bye yayogeddeko si bye tuliko. Chris Magezi. Ffe tuli ku nsonga za kununula bannayuganda abatalina mmundu abakutte fulaaga ey'eggwanga lyabwe. Era ku laaliza Kyagulanyi babaawo balina simu balina fulaaga na ambuleera. Okuggyako ng'ebyo bikozesebwa abayeekera bye bigenda otukubya ng'abayeekera. Naye biba nga si bayeekera ffe tetulina kye tukola kye tukoze. Teri kikolwa kye tukoze mu kalulu kano kya buyeekera. Okay, agamba ki muganda wange Sharp Guy webale gye tusake engalo mukulu yadigida kimayo omumanya abeereeyo oba oli awo nagandi mubende eno tuli mu mazzi tuwugamuuko omusajja alidde ssente ye bambi mulonzi wange era musaba akalulu bamubuzaabuza naye ekituufu akimanyi. Sharp Guy era Sharp Guy lekeraawo okubeera ku sayidi ezitali mpanguzi. Dani kokwegatta ku bawanguzi wajja okufuliramu. Ffe tuli bawanguzi era okimanyi. Nebo negatta ku mizindaalo ku bitabo ebitawangula owedde. Edisafe nayo kutumirako. Sendija. Bwe tweyongerayo si. Honorable Speaker Anita Among yabadde Butambala. N'ategeeza eggwanga era yagambye nti yeewuunya abantu ab'opposition. Ababeera eno ne bakuba jjejjerebu bawuza bali b'opposition kyokka ate nga mu budde obw'ekiro bakukuta ne President Museveni. Yageye Mwanga Kivumbi. Abeera eno mu opposition n'akola buli kimu ky'akola kyokka wadde eri kasente ka President Museveni n'akawuuta bufa. Kati Anita kimuluma atya nga si opposition.
Webuuza lwaki kimuluma wa NRM ono ali mu kubuzaabuza ffe opposition lwaki yegwe kiruma opposition bebandi badde tulina olulumwa nti omusajja ye atulimbye nnyo omusajja atuzanyirako lwaki kiruma ye owa NRM alina byayisaawo ayogere ku bali abasajja be bampuuga bakozesa alime kwogera ku bantu batamuliiko Anita Amonge tabalina abantu abasinga ababenyale mulaba okubba sente za Museveni balina kuleetawo biboozi kati abo bagala kubbira ko sente za Museveni nti Mwanga Kivumbi waabwe mu mutwale kale muleke ffe tufiirwe ffe abamuyina okitegeera bw'aba akolagana nammwe kale ffe katufiire kuba ffe tumuyina akolagane nammwe ffe tujja mwegobera pulezidenti yatugamba ffe tuli balabira ku bikolwa byabwe tebamala gatugamba tubalaba era ku bikolwa byabwe tunaamutuuka tujja mugoba Ife tulabira ku bikolwa byabwe tukuwa obudde bwo ne chance yo akaddeko bwe kalema okutukozesa Kyagulanyi akugamba ayina umbrella yenna amuyinako obuyinza era asobola okujja n'amugamba ku lw'ensonga eno n'eno munaye komaawo okitegeera lwaki tayogera ku bampuga bibaawo ebitaano nga ye yamulemeza ne mu palamenti nga commissioner ng'ekibiina kimugobye yali tugambye ono mutulekere muntu waffe okitegeera Anita Amonge tatubuzaabuza ffe tukyalina budde bwakuwuliriza nsonga za kisiru tuli ku budde bwakuwuliriza muntu atugamba nsonga zitwala mu Uganda mpya tetulina budde buwuliriza muntu ayogera nsonga zitalina makulu sipiika ensonga tezirina makulu kati omuntu omu Mwanga Kivumbi ffe tukanya akafo ke Butambala Uganda ekoma Butambala akafo mu Katwale ffe twagala Uganda erimu district nga 100 gwatunyumiza kasu constituency kamunti Mwanga Kivumbi yagenda okutwala mu Uganda empya Mwanga Kivumbi yagenda okululwa Uganda ffe tugenda bulamu n'abaana baffe tatuletera busonga butalina makulu tatubuzaabuza tatudaivatinga ensonga zatuliko za Uganda mpya na 15 tugenda leta president waffe tatunyumiza kachere adde yewaabwe bukedde yabalwanira obufofofo ffe tuli ku nsonga za bufofofo tuli ku nsonga za Uganda era taddamu tubuulira no sense we na stories ezagenda zituze omwami we n'abaana be n'ab'enganda z'abanyumiza ezo ensonga zino ensonga zetuliko za ggwanga Mwanga Kivumbi mumuwaddeyo yamanyi Mwanga Kivumbi mukulembeze muntu mukulu ki deputy president amanyi kyayagala ne kyatayagala era ayawula ekibi n'ekirungi kati gwe tolina mumwogerera ffe tuli balabira ku bikolwa bye naye tuli mulaba kyogamba Sseggona naye yamala omutugamba Anita Amonge yatubuulirako Sseggona nti ali wa Museveni yatubuulirako ku mpuuga nti ali wa Museveni yatubuulirako ku ono Omugalatiya nti ali wa Museveni Bwanika lwaki twabagoba tatubuulya intelligence ye atuyambe tatuwa tulina eyaffe emala bwe tuvakaawo tugendagendako wali eri poliisi yasuubiza era neerabula Nambooze negamba nti eyinza okumukwata nga akalulu kawedde olwokuba nti agenda akuma abantu omuliro ng'abagaa nti amagye matono ne poliisi ku bantu kusobola okuba nti bagamba nti akalulu nga kawedde balina okukabanja kati poliisi egenda mukwatira mu tteeka ki nti akuma mu bantu omuliro nabo bave batugambe bangi kitegeeza nabo bakuma mu magye omuliro Nambooze agambye amagye matono bo ne bajja batugamba buli naku tuli bangi nabo bakuma mu magye omuliro okitegedde Nambooze asiba atugamba nti amagye matono nnyo kuffe abantu tuli bangi baagala musiba nti akuma abantu omuliro n'amagye gabulina kugamba gatugamba amagye mangi nnyo tebabalimba nabo amagye bagakumamu omuliro kitegeeza nabo tugenda basiba bakuma mu magye omuliro kuba babagamba bangi abamagye bulina kuba tugamba nabo bangi kitegeeza nabo beekumamu omuliro amasasi buli muntu alina amasasi kitegeeza President Museveni akuma mu magye omuliro okitegedde bwe kuba nga Nambooze akuma mu bantu omuliro n'abamagye beekumamu omuliro nabo tulina okubavunaana kuba baali badde bo tebatugamba nti bangi baali bugenze tebakwata bukwasi Nambooze naye bulina kubajja ne batubuulira tuli bangi tulina amasasi kitegeeza nabo beekumamu omuliro okitegeera kati baleme tubuzaabuza Nambooze alina musango gwe yakoze nga nabo batalina gwe baakoze kuba nabo tebalina musango gwe baakoze nammwe mwabalese naffe twabalese tetwabavunaanye kuba baddembo tutegeeza nti bangi era nange Arnold ndi waddembo tutegeeza abantu b'okumabana nti bangi siina musango
nawe osobola okujja n'ogamba aja abantu okumabanda batono oba okoze musanvu ndowoozayo nenamboze ndowoozaye nti abantu tusinga amagye obungi ndowoozaye ng'omuntu kati bo bave bakiralifayo gwakiwakanya jangu otuwe statistics otulage nti amagye mangi ku bantu era namboze tomugambe wali otulimba okitegeera bwotyo balina okukola ebintu si kuvayo buvine balagira nga abagamba namboze talina lwayita eyogera ku nsonga ayogedde ku kyawulya kyategeera naawe vaayo omulage nti ffe tuli bangi obbasinga olw'ensonga eno n'eno n'eno era eri agenda kuwakanya okitegeera n'olwekyo bannange nambozi bamuleke talina musango gwe yakoze. President Museveni ate nga ye president w'eggwanga lino ate nga presidential candidate mu kalulu ka 2026-2031 yasobodde okuba nga ate akuba olukuŋŋaana wali eri ekololo we yayitidde bamakanika abantu abali mu bintu ebya mechanics abakanika abatunda spare naso okujja ne baraising ensonga zaabwe kyanewunyisiza nalabyemu omukadde nga president mwasuubiza engatto Uganda wetuuse engatto enkaddieko egudde n'olubeki mukazi mukadde akayanira ngatto imagine tamanyi naye nkya kyagenda kulya naye azze akayanira engatto abo president Museveni wakyusiza bannayuganda abeebakanga beba bawoozanga sita tulina otulo naye nga temulemye okugula imagine n'abaana be yazaala balemeddwa mu ssente zigula engatto olw'embeera gye bayitamu n'abaana be yaweerera tebasobola mugulira ngatto olw'embeera gye bayitamu bamakanika abo be batudde kuliko n'ab'ematugga wano bazze banoonya aji yabatutte bakambwe ennyira n'obakubira essimu bagala mukuba bukubi gye basuubiza ssente tewali babatutanga bagenda bawa ssente maama nnyabo bamakanika babazze tebatutte na bamakanika oli yalonze aba yayi bagumba limu n'abagamba tugenda bagenda tutuwa ssente ekyabadde ejjo ku mabanda bamunoonya bunoonya president yatadde ssente miliyoni 3 mu sako z'abamakanika n'agamba buli motoka eri wali miliyoni 3 kati abaana be batutte ejjo babadde awo ku mabaana nga bagamba betukwatire ku aji tumusi aji yatwala b'enyalemu awo aji udisa olutalo lwabadde awo ku mabaana bagala ssente okumala neewunyiza nenga omusajja omukadde ono azze kusabanga ngatto naye nga alina n'abazzukulu naye nga mutima tasobola kwebuuza lwaki sisobola kufuna ssente zigula ngatto nze yakera nga nenzaala nempeerera n'abaana be nazaala ne bazaala okitegeera tasobola kwebuuza lwaki kiri bwe kityo lwa nsonga embeera gye tuyitamu mbi tosobola wadde okukola omutwalo gwoweereza jjajjaawo bataatawo lwa nsonga naawe weeremereddwa tosobola kuyambwagatawo nga naawe tulina kyewaalidde kati abannayuganda bali ensi embeera gye tulimu mwe abakyawoza twebaka muzuukuke muweeredde abaana omwana we akola mulimu ki omwana we asobola okukuleetera wadde ekyokulya omwana we kulisima asobola okugula sabbuuni ne sukaali nga n'omutwalo ogumu tegusobola kugula sabbuuni ne sukaali ne gumala omutwalo ne guma kitegeeza okubala emu paka ku mutwalo sente z'oba olimu olaba omuntu kwejja emyaka alwanirira ngatto nga n'abaana be tebasobola wadde omufunira engatto ate ng'alina n'obba n'abazzukulu nabo bati ne balemwa mukyotuula wansi yeebuuze lwaki bino biri bwe buti adda kusabiriza naye nga maama nga tonnasabiriza oba taata mwegyo embeera gy'olimu manya nti ekikusibye mweyo embeera bwe bukulembeze bwe tulimu essaawa zino obwe mwawozanga kasita twebaka kati gwe walibadde olina sigalayo weebaka engatto ziveeko naye bw'obanga wakirabye nti weetaaga engatto empya oteekeddwa okuyingira mu Uganda empya era oteekeddwa okukwatira wamu naffe bannayuganda banno tununule eggwanga lyaffe era nga 15 oyo akeere bukeezi agenda alondero kati Kyagulanyi Ssentamu kabonero ka Umbrella kati bw'amulonda ayinza okufuna engatto eziwera ajja zifuna ebintu bigenda bbanga 1000 lwina amakulu leero omutwalo gugula ki okumala okuva kwempaa ku mutwalo omanyi ssente ziri awo ebyo na value yagitta ebyo naffe tugenda kuzza value ya ssente mu Uganda kati maama abe mugumu ajja byambala ano mu ensonga yennyini ekolola awo pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavudde n'agamba ani asobola okutranslatinga ate nga kisa kya Mukama akubuzeewo n'alinnya naye yawulidde kibayita nti okutranslatinga ekintu si kyawe ng'atranslatinga ki luzungu lwadde lumusi ng'ani alogera Museveni we yatuuse n'amugamba nomanyi kanjogere Oluganda oluzungu kandeke kisa kya Mukama nga
boogera kirala ayogera kirala abadde amanyi byangu kisa kya Mukama tali awo era ali olwa kisa kya Mukama si kusoma nnyo si kutegeera nnyo wabula kiba kisa kya Mukama lwalinnya naye aleme kwerabisa aye talina kwerabisaawo asigaleyo mu bitiibwa bye nga tumuwa ekitiibwa yabadde ne Tamale Junior n'agamba nti Kasuku bamuwa $5,000,000 ayogerere gavumenti era tazeegaananga azirye bulungi kuba zo zaamukwasibwa era kisa kya Mukama yakimanyi nti baaziwa Kasuku ng'ani azimuwa President Museveni ng'amuwa sente zaffe ez'omuwi w'omusolo ng'aziwa Kasuku lwaki akyogera kati luli abadde ne mukwano gwa Junior nga takyogera ebintu ebimu mwebuuze nga lwaki mumala kwawukana byogera babadde nga bakolera wamu bakolanga tokanisho kutyo bonna Junior Kasuku Basendi nga babaawo Junior nga yali tatwogerako ebyo ebintu ebimu babikola abamu kisoboka okuba nga bazimuwa naye abantu abamu bakola ebintu okwonoona amannya ga bannaabwe n'obalinnyirira nze nsobola kuddaawo ne nkyatenga Kasuku bamuwa 5 mu binnyo gw'omanyi nti tebaazimuwa oba baamuwa Junior ye bamuwa ddi najje n'atugamba kisa kya Mukama ddi bwe bazibawa ne bajja ne batugamba batubuulire abantu be bawadde ssente before nga tebannaba kwawukana nabo okitegeera tumanyi naffe be tulina okulagaana nabo talina kulagaana nabo naye mu kaseera akabi nga bali mu ntalo zaabwe baagala otuyingiza mu ntalo zaabwe ez'ekisiru batudaivatinga baagala tujja ku nsonga ezirimu amakulu tudde ku ebyo by'ekisiru mu kaseera ke tulina olowooleza ekiddako esigadde ennaku kumpi 17 tugende Kalulu batuleetewo bisitole eby'ekisiru ffe tetulina kudda ku ebyo bisitole byabwe biwa amakulu olwaleero kati agi tulina kwogera ku ggwanga tugenda kulonda nga 15 tugenda kukuuma akalulu kaffe tugenda kabanja olwaleero buli muntu alina social media platform Bakasuku abo mwindokere kweza ensonga muve ku nsonga z'obutalotalo obw'ekisiru oyo byatubuulira nti Kasuku baakuwa $5,000,000 baba baakuwa egwe Uganda si eggwanga baalitunda osanga gwe wafunako eggwanga baalitunda naye ffe tebaatuwaako ne baligabanawo sinosanga Kasuku baakuwaako akakunkumu kaako Kasuku n'olya naye tebitukwatako nnyo kuba tetumanyi kituufu wabula tusaba Kasuku buli w'obeera abantu bategeeze nga 15 kabonera ambuleera oluguudo lw'e Masaka lufuuse oluguudo banga ekiri ku Masaka awo jaamu mungi era batansadde okudivertingsa amamotoka agamu muyite wano Empigi oba tonnatuuka wano yita wano kiki ekikwatisa jaamu awo abagenda ku nnaku enkulu abakomawo Masaka wavaayo abantu bangi ate Masaka road olwo oluguudo lufunda si lwe luguudo kyemmanyi wano Masaka road oluguudo lusinga oyitako abantu bangi padde kyokka ate lufunda gavumenti erina tereezamu butereeza ku ssente zaffe zeekwata neziwa abo bajjula nezibagaa nti baba Kasuku ne baziwa kamiliyoni bazimbeko enguudo ssente zaffe kamiliyoni zibamuwa ekisawo kisobola okuba oluguudo lusobola okuba diversion routes nga 4 nalabye yatutteko bambi maama we out yamutwalidde mu nnyonyi yamutwalidde mu nnyonyi ssente zaffe ezo zonna tetulina wadde amakubo kamiliyoni wuuyo bamuwadde na nnyonyi neze kyasera omunauganda era kyasobola okuddawo n'agira gavumenti eyo gwe wulya sente z'omusozi byezikola baziwa kamiliyoni alina regio passport gyasobola ofuga n'agenda nebamuwa n'atambulya na mu nnyonyi enguudo ziizo abantu bakaba bajja mu Masaka road waliwo bridge yali yagwamu yali saidi yawa nga bakaseera ebomoka bane betozimba bridge sente bali muziwa bana abasajja batalina makulu abasajja balina business ze tubawagiridde emyaka kamiliyoni ayimba kuva 94 nga nzaalibwa nakati nafuna sente zisobola kubaawo musoke mumuwe ensawo ya sente zirina obba mu malwaliro sente zirina okukola amakubo era b'e Masaka buli kyemulaba nga jjaamu asusse ekkubo bbi munyigire gavumenti mwongero gikyawa temuwadde ekintu kyonna ekya yero mubagobere eddala e Masaka naawe bennyini abekukutiriza ku gavumenti nga mubagoba mujja nagwa obutali bumativu wammwe ekkubo bajja ditereeza principal era agenda lyantonde si kyotera lyantonde gyali jjo twabadde Kalungu mukoma nsimbi ndowooza walabye ekiriyo na pulezidenti yo yali Masaka bamugamba abantu NUP abalemesa okujja abantu muzeeyi babakuba muzeeyi tuyambe kati nga tukuba batya abantu abali mu buyiiza abantu baakoowa tebagaana okukwata endiga abantu tebajja ne walabye enkerettanya akasajja akatono abantu bekayina
Nekutola ndikiswaza nkereta okubanga lwalira avugana Sempijja. Wabula. Sempijja twali tuzaalibwa nga chairman wa Masaka district nga tebajawulangamu. Obo nabo kalungu kukyotera ng'ekyali Masaka yonna. Basome. Bamulanga ki Sempijja. P4 yange yali chairman we Masaka district mu P4. Bakubuuza district councilor Masaka. Naye bajesimba ole kati. Nakati ajze avugana n'omuzukulu we nkereta ni mu kalungu. Timano batulyako chocolate nga bunya bulungi. Gwe tulaba ndi kiswaza. Naye oyimye ja kulalemu ng'osaba akalulu ne muzzukulu. Okimanyi Sempijja ayise buli mutendera gwonna ogw'ebyobufuzi yaliko kansala. N'abeerako kikansala akiika ku district. N'abeerako omumyuka wa chairman LC5 wa district. N'abeera chairman wa district. N'abeera MOP. N'abeera minister wa defense. N'abeera minister w'ebirimi. Ye yasaba sente z'enzige. Omusajja oyo yeyagalidde mu gavumenti eyo. Sente z'enzige waziwulirako? Naziwulira. Ye yali minister yazisaba. Ne bagamba ogandi enzige paati tuzijja naye ate zino nkambwe. Ye yali minister. Nakati olwaleero akyajja kulwanya akafo k'empi. Butakuta oba kiki? Ndaba waneero nga bagamba nti President Museveni alina yabadde oba naye ava sayidi yo Masaka. Ye yasibye ekkubo labajja mu kufutuuza kati yakyaliwo. Asobola. Emmoroka zeesibye okumala essaawa 2. Kisoboka. President Museveni abeera ali bwayise oba ng'akyalina kasero. Bano baffe ku mabanda ne batusiba. President Museveni ayinza obba akyalina kasero. Mu mabanda ne basiba emmoroka nteri ebaseemu teyingira. Nga tekisoboka. Bakikolera ddala wano. Oba beekengera kinange sikitegeera. Omwagala w'abangi babeera nga bamukangatiisa ate abantu. Nze simanyi na kye babala. Okimanyi abantu bakale balimisa ne Museveni omuwakalu. Omuntu ayagala webato ne musiba ekkubo bwerityo. Anaawuubira kimbiziba abantu babasiba. Nyina gye nalabye omulangira Ndawusi. Bulijjo wa NRM. Gwe omulaba ategeera bulungi. Omusajja oyo gw'omanyi obulanga bwe yakuga okuva edda. Kati abeera wali abeera ne Bebekulu. Bebekulu abo bantu be. Namunene munene ng'asiye esunda ati. Yali ageze akoze ddi. Takogangako. Ate mulangira Ndawusi musajja mugezi. Ne simanyi lwaki yeesiriwaza. Bw'oba otudde naye wano mugezi. Naye yeesiriwaza sebo n'akolera ekisibo. Bw'oba otudde wano. Kati bw'avaawo ki ekiddako? Simanyi. Nze kyonna kisudde kiraga Namujinga ali mu NRM. Bw'oyingira mu NRM, principal esooka yakusiriwala. Gwe weegendereze n'abayingidde nga babadde eno nga bagezi. Bw'atuuka wali ansiriwala mawo. Ayogera ekikyosa suubira nti asobola okukyogera. Ekintu kyalagako nga n'omuntu akiraba physical mawo akyogera nga akifudde. Naawe abaddewo n'otya. N'otya. Kale kye neebuuza nti basooka bagamba nti musiriwale oba. Akalulu akagenda obbaawo kavaawo mpitewo ndowooza. Akalulu ka Ssemujju okalaba otya? Ssemujju Nganda agenda kubattunka ne munnamateeka. George Musi. ONUP. Nze ndi WNUP. Era ndi obuwanguzi bwa George Musi. Naye ku bantu bano babiri nagamba kuliko agenda okugwa. Ku bantu ababadde bakolagana ne Museveni ng'ensi tennabazuula. Abasigadde tubadde tubaanise bampuuga. Naye waliwo abantu abadde bakyasigadde nga babuzaabuza Bannayuganda. Asooka ye Lukwago. Lord Mayor. Owokubiri ye Ssemujju Nganda. Ku bantu abo babiri uno kuliko agwa. Omu ayinza survivinga. Abantu abo baludde nga batubuzaabuza. Kwani nani? Ssemujju Nganda. Elias Lukwago. Abantu abo babiri baludde nga batubulizaabuliza ebbanga nti opposition kumbe bakolagana ne Museveni. Naye ku bantu abo babiri omu ku bo kuno tasimattuka. Era tujja kudda wano nkugambe omu ku bo tagenda simattuka. Omu asobola osimattuka. Naye omu ku bo ayinza osigala. Ayinza osimattuka. Agezaako ayinza obba Ssemujju. Ayinza okulwana ennyo n'asimattuka. Naye Lukwago tagenda simattuka. Lukwago ye yagenze yatulabyeko nnyo. Era tumwagaliza mirembe. Museveni amuwa obwa minisita. Lukwago? Tekisoboka. Hatulimbye nnyo bajja mu obwa minisita. Obusobola kulyamu bantu mwatu naawe. Yabensiya. Ddi bw'atabalyanga mu ebbanga lyonna abadde abalyamu. Nga yeefuula yeesiigasiiga kazigo. Ajjira ku Buganda, ensonga za Buganda. Batufeza obusajja obwo buyaayo. Obwasoma amateeka obwo. Wabulowooza ffe tetulina budde bwegenda soma amateeka.
Dr. Kiza Besigye bamumye beyo. Lukwago teyabaddewo. Lukwago teyabaddewo mu kooti. Ne bwabeera omulamulamuzi nze nagamba Lukwago buli wabeerawo tebajja bbawa. Lukwago abeera ku script ababimanyi. Gwe beegendereze babeeyi basooka Lukwago basooka nakugamba jjukira interview gye nakugamba. Nengamba Besigye bw'aligobawo bannabyabufuzi abo ajja kufuluma. Bw'oba tannabeegobako Lukwago kimu bibiri n'asonga. Ssemujju n'asonga. Ne bajja nga basooze n'obutayi bwabwe muzima bannamateeka. Be basibizzayo Besigye mu kkomera. Ekibaleeta kulaga ekyo kifaananyi nti bazze kukola ng'amateeka bye balina okukola kumbe baba bakimanyi tagenda vaayo. Nga bakimanyi era Besigye yeegobeko nnyo Lukwago abo. Nga bamubeereddewo nnyo. Bamubeereddewo nnyo ne bamuggyayo. Bamubeereddewo nnyo bamukoledde ki? Kumuzzaayo buzza buli kaseera. Luli baagenda lwanira mu kooti. Katemba yonna bamukola omulamuzi era ayongereyo omusajja. Okay, Lujja Properties balono nga bakola ku mataka n'amayumba batuukire basobola okuba nga bakuwa ennyumba ez'omulembe bakupangisa yakugula bonna ba Lujja Properties babikolako bulungi nnyo obulungi obutagambika. Balono basangibwa Matuga enamba zaabwe kweziri awo ku screen osobola okuba nga ate batuukirayo babuuzaako ne basobola okuba nga tebakuwa ekintu. Batunda amataka ag'ebyapa n'agatali ga byapa, batunda farmland. Oyagala kuba nga ate olimu olunda, oyagala kuba nga okola amaka g'omu byalo Lujja Properties and Real Estate bajja kwesibwa bazikolamuza bulungi nnyo. Airport efuuse airport lwaki Uganda Airlines etuuka n'ereka abantu sitegeera kikiriwo twabyogerako ko wano lumu ne Mustafa naye ye n'atugamba ibyo n'atubaga nti enyezo olumu baziyiwamu ne ku mazzi mafuta mbondo z'amazzi ziba kife mmotoka ziba ne radiator nenye nawe ziba ne radiator mbwe za Uganda zikyamuka twagula nfu ne Uganda tuyinza bba twagula bijjuko ate kisoboka ebintu bya Uganda bya kisiru nnyo. Omuntu alisa budget ya billion 4 n'agenda n'akozesako billion 2 n'afiisa 2 asobole okufiisa ssente ate ng'afiiriza ggwanga. Kati ennyonyi za Uganda kituufu nawulira n'abaana nga bali strategy nga bali eyo e Dubai. Uganda Airline terina busobozi bajuma bwe tuba twali tetunatuuka kweyo level lwaki twagisaawo. Ebintu ebyo tetulina big bulongo tetunatuuka kweyo level. Ate oba tunatuuka ku level egula mmotoka togula ogenda bulu ez'amafuta motoka ogiparking emipiira gikwabikireko mu Lujja. Uganda etwatwala tunatuuka ku level ebeera na Uganda Airline twalibere tetukikola. Kubanga kyonna kyetukola kirabisa ggwanga kituufu. Eriyo nayo ne Dubai balaga abaana bali stack. Uganda Airline eremeddwa okukima ki tiketi zaabwe basasula dda ziggwako. Kitegeeza n'ensi bwezo ziraba nti mutuufu twali tetunatuuka kweyo level. Kati n'olwekyo nzi gavumenti erina otukolera nga twali tunatuuka ku level tetunatuuka ku level yakubeera na nnyonyi. Kati ate bwe ziba nga zisomeddwa okufunamu kwa Uganda Airline kuvaawa kwe kubanga Abannayuganda batambula nnyo. Kituufu. Kitwale nti oguze takisi okufuna mu takisi yo kwe kusanga abasaabaze nga bangi. Fe ate bwe baba bangi ne tuba nga tetulina busobozi bubaleeta ennyonyi ne ziba nga zaafudde oba waatuuse ku level ezigula twali tetunnatuuka. Tuba tulina omuwendo mutono. Twali tetunnatuuka. Ssente baazibba tuba twali tutuuse ssente baazibba. Gavumenti egende etunde bayikolesaganya mu ebyo erabe ensonga. Eva ku ki ogenda okwetaba nga yagulya Uganda Airlines eba mitulaki talina wadde ebbaluwa ya senior 4. Kati agenda kukola ki? Bateekayo ba Luganda na ba mikwano. Tewalaba kusasenge emunyiga nga n'ebbaluwa ya senior 4 tagirina. Aninga tulabya. Bwe buzibu bwe tusanga bateekayo abantu abali professional. Ate n'osanga oli omusajja omukulu ng'akulaga abawolereza. Waliwo abaana abaasoma ebyo nga bo bali professionalized mu ekyo. Bakozese abo bye bisudde ebintu bya Uganda byonna kuteeka abantu bali unprofessional mirimu gye batasobola kutegeera. Kiba tekikola. Uganda Airlines etusaasire bwe tubuulire nti erina kyebulamu ffe tusonde tubayambe. Bwe ziba nga zikyamuka ne zitatuuka Dubai mu budde kusomba bantu ffe tuzija basondera abaana baffe badde ssente zaabwe zibasala. Jjukira bw'ogula tiketi olina kuddamu okugula kweggwako. Abaana babeera ne babeera sitaaka Dubai nga tebalina kyakukola bakubye ekyeyo kujja kuzimba kayumba ssente ne zifa
ne zifuulika nga zimuweddeko nga tannadda. Kati batubuulire ekyokukola ne kibeetaaga ffe tujja bayambako. Kuba olwedde ne zibakozesa ne zibabbeera zaffe. Sente zaffe zamwe wa musolo. Batubuulire ekyetaagisa tubayambe. Baleme kuleeta kufiiriza baana. Okay, tubayanza mwena abatugoberera ku Lubalusewa TV tuline Sendija Anodi. Ono ngaali wali eri ku mabanda. Lero mugendako? Nigadde Tikka Lugombe. Tuline Honorable Zambali. Bonna na buli akutte flaga NUP. Nawe onoonyeza akalulu? NUP tunoonyanga ttiimu. Zambali bwatugamba nti ali nigadde tulina omuwerekerako. Ffe tuli ttiimu. Era tebakubuuza kati Zambali emala emigadde bamuzaalawa. Kitegeeza alina kusisinkana mmwe abaako mumutambuze. Ekyo kibayita ttiimu, ekibayita ekibiina. Abakuyambako. Era ne mukuuma akawulu. Ffe tugenda kati Zambali banasobola leetawo agent ku mabanda. Nze ngendo ba agent. Atandikira ku nze. Bwe muti ekintu mukikola. Bwekityo bwe kikola ate NUP ffe tuli family. Nekiba nga kitambula bulungi. Era bakuteekateekamu obumu sima wano tuwa NUP wano sima w'emmotoka sima wano w'esowaani bayimba. NUP ambulera wonna okuva ggulu paka wansi. Ffe ne tukkiriza wasaniya tuyingiramu tekiriyo. Ow'essaniya agende mu ssaniya ze. Tuli ba ambulera. Okay, tukyeyongerayo ne Sendija Anodi tugenda kuba tuwumbawumba mpolampola tulabe ensonga nga bwe zirina okuba nga zitambula. Sendija, mu byonna ebitambudde mu mwaka guno nga tuguwunzika, biki ebisinza okusapurayizi avuga kino bulijjo mbadde sikisuubira? Nze ebinsapurayizinze bingi nnyo naye kisookera ddala okunsapurayizinga lyetteeka ery'okugamba nti tetulina kukuuma kalulu kaffe. Ekyo kimpadde nnyo sapurayizi. Ekirala ekisinza okunsapurayizinga lye mateeka ga fulaga ago mbadde sigawulirangako. Ekirala ekimpadde sapurayizi omwaka guno ng'emaanyi Kyagulanyi geeyongedde okuba nago. Baatugambanga nti Kyagulanyi tugenda tuuka 2026 nga takyayina maanyi naye gano ga multipulayizinzeemu emirundi 2 ku ge twalina 2021. Era bwe baba babaka luli tetwala 58 tuyinza oyingira 2. Eno palamenti tugenda gyawuluzaamu. Ate sinakindi senga sikutuko togera nnyo wano we batuuse abamu baffe ne baba disqualifyinga ne babalemesa okwewandiisa tubale tusobola okuba nga tusinga nawo ku 2. Naye gavumenti etaddewo okunyigiriza kungi nnyo ku babaka baffe. Abamu baatuuka ebyuma nga byekyanzika ku nomination. Kyokka obutali buzibu bwaffe ate ne batulemesa okwewandiisa ate ng'ebyuma si ffe tubikolako. Kati bye ebintu ebyo bisatu ebimpadde surprise omwaka guno. Ate biki ebikusanyusiza? Ebisinza okunsanyusa be Bannayuganda okumanya enkyukakyuka. Bannayuganda bategedde enkyukakyuka. Ekirala ekisinza okunsanyusa bwe lunaku lwe nafuna kaadi ya NUP. Kyansanyusa nnyo nnyo n'okusinga bw'olowooza. Bw'omanyi kitegeeza okuba ne kaadi ya NUP. Ate NUP erina kye yakola ng'esooka n'ebawo ate ekirala ddala ne katufumya fayiro. N'okumu nga toliiko. Kitegeeza balina okwekkaanyiza ddala. Baatwekkaanya. Ne balabira ddala nti osobola. Ne balabira ddala ku mabanda Anodi yasobola. Abamu ne bagamba ffe simanza ssente, abamu ne bagamba ffe tetwajja, abamu ne bagamba tuli ba Kyagulanyi. Oli wa Kyagulanyi ki ekiraga nti oli wa Kyagulanyi? Nga ne membership card ya NUP toyina. Ate osobola okugenda mu veti nga tolina membership card. Kitegeeza bino ebintu twali twetegeka dda. Nze ebintu ebimu ebisinza okunsanyusa omwaka guno. N'ekirala ekinsanyusizza omwaka guno lwe lunaku Zambali lwe yakkiriza n'assa launch campaign ze mu National Municipality n'azikolera Matugga ku mabanda. N'azikolera mu constituency yange. Omanyi kitegeeza? Yalaunchingira ku mabanda e Matugga Gombe division ate nga ye constituency wentwalira ddala. Bw'omanyi kitegeeza buli omu yali akiyaayanira. Bye erimu ku binsanyusiza muganda wa. Okay, tunatufundika tumirayo abantu 5 b'omanyi nti bakoledde omwaka guno. Omwaka guno ntumira pulezidenti wange asooka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mutumira ne muyozayoza ne musabira
ayite mu mwaka guno nga mulamu bulungi asobole yinga Uganda empya nga mulamu. Okubiri gwe ngendo tumira maama wange omukadde anzaala ow'engabi Nayiga Noora mwagala nnyo ibale kunzaala ibale okunkuuma n'okubaawo. Amina. Ekyokusatu gwe ntumira ye kansala munnange bamuyita Honorable Senyomo Victor Mabanda mwagala. Oyinalabeka video ng'akaaba ng'agamba muyirize ebipande mu kirwanira bayuzizza ebipande bye byonna. Waliyo abantu abaviiri ababiyuza naye ne batamanya nti nabo ne waffe ku Mabanda batimbye ebyabwe tetuyuzangako na kimu. Kati ffe olw'okuba ffe tuli bagwenyufu bakiyita okubeera muki tuli bayivu abalina empisa abagoberera amateeka ne kuwavaliza ekibiina kyaffe ffe tetusobola kubiza kipande kya muntu yenna ali ku Mabanda. Omulala gwentumira abaana bange mbagala nnyo. Ezo musajja muzadde nina abaana bangi sibamanyi omusajja tabalirwa nzaala. N'amanya togayina? Amanya ng'alina nayo Arnold Junior mwagala nnyo nayo Arnold Sendijja Elizabeth Sendijja abaana bange bonna abasinga be Basendijja nayo ne Mary ya Sendijja mbagala nnyo ne besitatumidde abamu nyinza bambeera bidde ninga gye bali mbagala nnyo. Ate bamama baabwe nabo batumireko? Bamama baabwe bonna mbagala nnyo. Buli alina omwana wa Sendijja nkwagala nnyo. Oli muzira kuba nkutwala mu Uganda empya era nkutumiddeko nnyo nnyo. Ne ntumira ku bamaneja bange basatu, ntumira ku maneja wange Lwanga, ntumira ku maneja wange Kizito. Naye maneja Lwanga oyo lwaki tomugana nanjo kyayo? Ajja kwokyayo. Sala azifunye tuvudde wala. Nawe naye avudde wala. Muga akasimu akanamba kwekali anjo kyeyo ndabe ensonga bwenyizo gitambuza ate. Ajja kwokyayo kasoka tutuuke mu Uganda empya. Ajja kwokyayo mategeeza maneja Lwanga, Kizito, maneja David Obuvera ne maneja Disani. Bebo bensebezaayo mbagala nnyo mwebale kwagala nkyukakyuka mwebale kuba b'amaanyi. Pozi waliwo ne sister wange ali era ndanye bamuyita Namutebi Doreen. Mwagala nnyo ambeereddewo nnyo ku byakoze byonna munnange ensiima. Namutebi Doreen nkwagala nnyo ne sister wange bayita Charity. Okay, tetujja kusukkawo awo nze ajje Samuel olunaku olwaleero program nsonga ku nsonga tuli ku Lubalusewa TV. Agendayo osobola okuba nga subscribing ali ku YouTube yaffe eriko Lubalusewa TV. Ate ku TikTok kwe tulire ku Facebook yona liking ensonga otobaye nga ositambuza bulungi nnyo. Tukoze ne VJ Memory Production tusobola okuba nga atakutuusako ekintu ekyomulembe ennyo okusingira ddala. Tetujja kusukkawo wano akuume atakuumira mpeera. Ssaabasajja Kabaka Wangale. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubalusewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV mazima ku mazima.